ekyo yinza okuba nga ogenze ku kisembayo. Abantu bano batulaga endagaano balagaana batya, batunda endagaano tuve wano nayo oba tugisomera tumanye, because madamu yatugambye tetulina ndagaano n'omenya ekizimbe ky'essomero n'ayazimbamu yamugaana n'azimbamu. Among all selected activities in school, tusazeewo kuwana ki nabaala. Some factors that hinder the understanding of the children is the learning environment. Omwana yenna buli wabeera mu poor learning environment oba language barrier y'omwana okubeera ng'awuliriza ennimi omulundi gumu nga za njawulo. Most of the girls you have here in Uganda, they seem to be knowing English, but they don't know, because bwe baali bakula abaana babasomesanga mu ki babagambanga mu luzungu, omwana azowanga bakamugamba ekyo kikopo eno kapo ki. That's why in the infant classes you never get a Sunga Shafiq hand to go in a group to teach an infant what class. It's not there in education, because there is what we call bakomeza Sabani Kansala Shabani obuzibu obuli ku ssomero lino lwaliro twebaza minisita olwali okulwanira abazadde ba Kisenyitu, kubanga essomero libadde headmistress n'akakiiko ke nga balifudde ekintu ekitagasa, balifudde bamalaaya webetundira essomero. Ekizimbe yakimenya n'akiteekamu babbaala ku masomero. Kale twebaza Misa Kampala n'amubala siisibe bali kujja kulaba ng'ensonga zigondoddwa olwaleero, era minisita avudde wano olwaleero ng'awadde oda olwaleero amaduuka agaliwo agatunda bbaala agagadde tegali kuddamu kukola ki kukola. Ababadde basomesezaamu baddemu batandika okukola ki okusomesa abayizi baabwe.